oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Charles Peter Mayiga tweyanze okutukyaza embuga. Nze musajja wa Kabaka eyayatiikira ennyo ng'omubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssentamu Robert abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Sebongera ndi muzzukulu wa Kaira Emugulu mutabani wa JW Ssentamu Wasinda muzzukulu wa Yosefu Walakira eyebase Bubule muzzukulu wa Steri Ssentamu eyebase Kannabulemu muzzukulu wa Kitya Bunyolo era ngo Kitya Bunyolo yali Mugabe muzzukulu wa Kaira Kamalabyonna muzzukulu wa Nabembeze. Mukadde wange mperekeddwako omumyuka wange mu kitundu kya Buganda era nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga era nga mperekeddwako Oweekitiibwa munnamateeka waffe Nakinku Medard Segona ng'era sebo mperekeddwako Ssaabawandiisi waffe omukulu David Lewis Rubongoya oyo ng'ava mu Ankole era nga mperekeddwako Hajat Aisha Kabanda nga ye mumyuka wa Ssaabawandiisi era mu mbeera emu nga mperekeddwako akulira ekiwayi ky'abakyala mu kibiina kya NUP Flavia Nabagabe Kalule era nga sebo tulina omugezi waffe omukulu Joel Ssenyonyi era nga tuzze n'omu ku bakulembeze baffe Honorable Nabila Nagai Sempala nga naye yeegwanyiza kukulembera kibuga kino. Mukadde wange nzikirize era nkwanjulire musajjawo era muto wange bwe tulinnya mu kimu Francis Zakeekaawo nawo mu mbeera emu twaze ne Musaayi muto era nga yeegwanyiza okulembera Kampala mu bakyala omukyala Shamim Malende. Poze mukadde wange ku ludda luno era nina basajja bo Ssaabakunzi waffe omukulu Nyanzi Fred Ssentamu omukulu Kazibwe Bashir Mbazira omukulu Mwada Nkunyingi okuva ekyaddondo omukulu Ibrahim Ssegirinnya gwe bakazaako erya Mr. Updates omukulu Aloysius Mukasa era nga ava mu kitundu kino kyennyini nze ne mwannyinaze Joyce Baagala Ntwatwa nzize mukadde wange n'omuyambi wange ow'oku Lusegere Sheriff Najja Ssenyonjo twaze ne muganda waffe era nga yawanika ensawo y'ekibiina kya NUP gwe bayita Benjamin Katana twaze ne muganda waffe Sserunjojo Weddembe okuva e Kawempe twaze ne muganda waffe era nga yakulira bannamateeka baffe Anthony Wameri okuva e Bugisu era mukadde wange nzikiriza okuva e Busoga okwanjulire musajja wa Kyabazinga Alex Waiswa Mufumbiro. Oweekitiibwa nnyinza obutabamalayo bonna kubanga bangi ate b'oli muntu wa budde nzikiriza mbakomyawo. Tuli basanyufu Oweekitiibwa okufuna omukisa okujja okukiika embuga newankubadde okujja tekubadde kwangu onookusaasira twakulaga essaawa 8 naye katono tulemerwe okutuuka. Tuzze okulopera ezimu ku nsonga zemmanyi nti ezimu bazikulopedde jjo kubanga nze kennyini musajjawo nze naviiriddeko oba oliawo okutyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini bwe bakubye amasasi n'omukka ogubalagala ku kiggwa kyaffe ekya jjajjange Kayiira Emugulu nga twabadde tugenza omwebaza n'okumuyozaayoza okulembera olukiiko lw'abataka okumala emyaka 7 beddu. Kyannaku nti tetwasobodde kutuuka olw'embeera eyabaddewo. Mukadde wange manyi bulungi nti abapoliisi
n'abamagye olunaku lwa leero babadde wano nga bazze okwetonda olw'effujjo n'okutyoboola ennono yaffe bye baakoze. Nzikiriza nkuloopeere Oweekitiibwa nti kya nnaku nnyo nga tewannayita lunaku lulamba nga beetonze olwa bye baakoze abantu bo era bazzeemu ne babikola abantu bo kubanga batukubye omukka ogubalagala emiggo givuze n'abantu baffe bangi bakwatiddwa ng'omusango nno okutulangibwa kwe kuvuga emmotoka okujja wano embuga okwogera ensonga zaffe. Saagala zirwako nnyo naye mpozi ku nsonga eyo Oweekitiibwa kintu kimu kyesaagala kulekayo. Ku mukono gwo ogwa ddyo musajja we oyo gw'olaba Francis Zaake ng'era ye mubaka akiikirira ebbendobendo lya Mityana okulaba nti tanyumye mu ngatto nga nze bondaba bwe nnyumye yamenyebwa nga yamenyebwa kigenderere era ng'omusango gwe yazza kwe kubeera Omuganda era ng'abantu bennyini abaamukuba ne bamulemaza nga bamulanga okubeera ekyo kyali kyeyenyumirizaamu naffe kyetwenyumirizaamu era be bantu be bamu Oweekitiibwa be bagenze ne bakuba jjajjaffe Kayiira omukka ogubalagala kutuuka kuzirika ne batyobola n'ennono yaffe mu ngeri gye bakikoze. Mukadde wange manyi nti wabaddewo okusomoozebwa kungi nnyo naye zikiriza ensonga eyo ziremu nate ngiroope mbutongole kubanga nyina obukakafu nti buli wookangula eddoboozi Ssaabasajja engeri gye yakutukwasa ate nga ffe abavubuka tuli basiimu nnyo eri Ssaabasajja kuba yatuwa Katikkiro omuvubuka era tumanyi nti eddoboozi lyaffe lituuka nnyo. Kale no Oweekitiibwa buli wositula eddoboozi lyo naddala ng'olisitudde ku nsonga ezinyiga abantu baffe naddala wano mu Buganda kiba kya muzinzi. Bannaffe babadde nga beeswanta nga baagala eddoboozi live e Mengo live mu Ekereziya Katulika live ne mu bakulembeze bonna abatutwala at least balabe ng'abantu abakoze ebikolobero ebifaanana bwe bityo bakubibwa ku nsolobotto. Tukimanyi bulungi nnyo nti bazze ne beetonda era omuntu teyeetonda nga takoze ensobi. Ne mukama wange tulina amateeka agatutwala mu ggwanga lino era twongera ogatta eddoboozi lyaffe ku abo ababadde basaba nti waakiri abantu abo nabo bavunaanibwe mu mateeka kubanga uniform gye bambala yakukuuma amateeka. Mukadde wange tumanyi nti eddoboozi lyo bwe lyegatta ku maloboozi amangi ag'abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda bonna tujja kufuna obwenkanya. Mu ngeri y'emu mukadde wange ensonga newankubadde tufunye omukisa ne tugikwanjulira nzikiriza ngikwanjulire mu lwatu ti nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira nzize embuga okuloopa olutabaalo. Mukadde wange nze ayimiridde maaso go ngenda kwesimbawo okulembera eggwanga lyattu lino Uganda. Tufunye obuwagizi okwetoloola Uganda yonna. Abaana b'e Busoga tetwagadde kujja n'abantu bangi nnyo, abaana Bankole, abaana b'Omwakyoli, abaana b'e Bugisu n'okwetoloola eggwanga lyonna bazze batuwa obuwagizi. Naye kitukakatako naffe obbalaga nti ate gye tuva ewaffe Buganda matu ate batuwagira nnyo era batwagala nnyo. Mu mbeera eyo mukadde wange zikiriza mu butongole mpaabe olutabaalo mu nnono yaffe. Tumanyi nti emikisa tugijja mbuga era bwe kuba kwe kusiima kwa Oweekitiibwa nve wano ng'omukisa ogwo n'emikisa gy'abajjajjaffe ngenze nagwo. Oweekitiibwa mmanyi nti waliwo ensonga enkulu ezibadde zibubbya abaana ba Buganda omutwe okumala ebbanga lyonna, naye bwendi nti neetoolodde Uganda yonna ng'abaana b'e Busoga balina ensonga era navaayo nga mbasuubiza nti ensonga za Busoga bazikwase Kyagulanyi. Ne ngenda Mwankole ne tukkaanya ne nva Mwankole ng'ebizibu by'e Mwankole babikwasiza Kyagulanyi. Maaluwa mu Mambuka, Mwakyoli ne Mulango ebizibu byabwe naddala abavubuka ne babikwasa Kyagulanyi.
mu Lwenzululu, mu Ttolo n'ebitundu ebirala ebizibu byabwe ne babikwasa Kyagulanyi. Njagala okweyama maaso go ne maaso g'Obuganda. Dina ebizibu bya Buganda bwe ndi mwana wa wano siyinza ate bibuusa maaso. Kale nno abaana ba Buganda bwe banneesiga ng'abaana ba Uganda bonna bwe banneesize bajja kuba tebatumye wabula bajja kuba beesitukidde. Mukadde wange nzikiriza mu mbeera y'emu ate njogereko n'abaana ba Uganda n'abaana ba Buganda ku nsonga ezimu mukadde wange zitwogeddeko. Ensonga ey'Abannayuganda ababadde nga beemulugunya bantuma okwebaza era okwebaza tukutuusizaayo wa Katikkiro olw'okusitukirangamu n'akangulanga eddoboozi lye buli wabaddewo watabeerawo bwenkanya. Era bakwebaza Oweekitiibwa Katikkiro era baganda bange obubaka obwo tubutuusize wa Katikkiro. Mpozi n'abo ababadde nga n'okwemulugunya bw'oba oli awo basuubira nti buli kaseera kubanga Oweekitiibwa Katikkiro eddoboozi lye balyesiga nti terikankana, ababadde nga beemulugunya njagala okutwala omukisa okubategeeza nti bannange abo bannaffe ababeera beemulugunya abamu ne batuuka n'okusiiwuka empisa ne bakozesa oba oli awo ebigambo ebitasaanidde. Njagala okubategeeza nti Buganda si ye mulabe wammwe. Oweekitiibwa Katikkiro si ye mulabe wammwe. Omulabe wammwe omulabe w'abantu bonna naddala abaana Uganda bwe butali bwenkanya. Kale nno njagala kusaba mu maaso ga Katikkiro ebitala byammwe mubikyuse. Njagala okubasaba mu maaso ga Katikkiro nti ebitala byammwe mubikyuse mubitunulize obutali bwenkanya. Ebitala byammwe mubikyuse mubitunulize ebikyamu kubanga buli muntu aba anyigirizibwa mu mbeera emu oba endala. Omugenzi Martin Luther King yatugamba nti obutali bwenkanya obeera mu kifo ekimu bubeera ate buteeka obwenkanya obuli mu bifo ebirala ku bunkenke. Tumanyi nti ebitunyiga byeminyiga n'abatukulembera wano Emmengo n'okwetoola eggwanga lyonna. So tetulwanagana naddala abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda yonna. Njagala okukisa okusindika obubaka eri bannaffe bonna abali wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna nti batulabira ku bigambo byaffe. Singa amanyi gonna gonna tugakozesa nga tulwanyisa obutali bwenkanya okusinga okwerwanyisa n'okuvumagana ffekka, abantu bajja tuwa obwesige, abantu bajja tukkiririzaamu. Ate n'oyo omulaba agezaako okutwawulayawula n'okutuusa oluwonko makati tujja kuba tumulinye ku nfeete. Oweekitiibwa nzikiriza nve waggulu nga nkwebaza okutukkiriza okukyala olwaleero era nga nyongera okusaba Oweekitiibwa oleme kulekeraawo kusitulanga ddoboozi lyo naddala nga waliwo okunyigiriza eri abantu bo n'abantu ba Uganda. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaali. Mapo Media. Wa Kabaka, omubanda wa Kabaka, muzzukulu wa Kayiira, emugulu bw'atyo bwaweze. Mukama ngasimu saba onzikirize nkulaga abantu babiri kwa nabo mu lutabalo gye bali. Alan Mayanja Ssebunya abadde mwogezi wa Buganda Youth Council. Alina kase naye engabo naye agirumiza mannyo. Agavayo gagamba ensolo ku kizigo gweri. Musajja wa Kabaka Walukaga Mathias kama mugongola mwensula mwenva naye yagala okutukulembera mukama wange abukamba kulagira wamu n'ebyo mukama wange kusaba okkirize ogyogereri abantu basaba Ssaabasajja Kabaka bakuŋŋaanye.
babale nnyo ekitiibwa Kyewalabye Male, ekitiibwa Kiyimba, ababaka baffe aba paalamenti abali wano ate baaliko abaweereza ba Kabaka nga baminisita, ssebo pulezidenti wa NUP n'abakuwerekeddeko, n'abagenyi baffe mwenna. Nsanyuse okubalaba mu lujja lwa Bulange olwaleero. Nsanyukidde ddala, mbadde sibalaba ne ŋŋamba oba babadde ki, naye kasita mutuuse. Wano mu Bulange mu mbuga enkulu ey'Obwakabaka twaniriza abantu bonna abalina endowooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Twaniriza abantu abagoberera eddiini ez'enjawulo. Twaniriza abantu ab'amawanga ag'enjawulo. Twaniriza abato, abavubuka n'abakadde. Wano twaniriza abantu bonna bwe baba bassa ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Emabega ku katono awo nayaniriza abakulembeze b'e NRM. Leero twaniriza Honorable Kyagulanyi ne Nuupu. N'ab'ebibiina ebirala nabo bali mu kkubo era tujja kubaaniriza. Nkukulisa emisango egiwedde olwaleero nzeki. Ebintu mu Uganda tusaana kubiyisa mu nkola y'amateeka. Era ekyo kibadde kirungi nti bitambulidde mu mateeka. Emirundi mingi tukubiriza abantu okwetegekera ebiseera eby'omu maaso. Bwe tuba ab'okwetegekera ebiseera eby'omu maaso, tulina kutandika kati, kubanga ekiseera eky'omu maaso kitandika leero. N'olwekyo kirungi abantu abakyali mu myaka emimpi okwettanira obukulembeze. Abavubuka mu Uganda bawera ebitundu 7 ku buli 100. N'olwekyo kirungi okwenyigira mu kuzimba eggwanga nga mwe bwe mwesooddeyo. Kyokka obukulembeze tusaana okubugendamu nga tuze n'enteekateeka eneeyanukula ebizibu ebyolekedde eggwanga. Obukulembeze tikitegeeza kitiibwa. Obukulembeze tikitegeeza ntebe ennene. Obukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezivuunuka ebizibu. Weebala akitegedde n'akuba mu ngalo. N'olwekyo abeeyagaliza ebifo eby'enjawulo twagala okuwulira eddagala lye bajja nalyo. Bwe ziba nsonga za bukulembeze obutambulira mu mateeka n'ebiragiro, kooti ne poliisi zinaanogerwa ddagala ki? Bwe buba bukulembeze buluŋŋamu, abakozi ba gavumenti banaddizibwamu batya amaanyi. Sente zifulumira mu miwaatu emingi zinaataasibwa zitya? Enguze neerwanyisibwa etya? Bwe biba bya bulamu na bya njigiriza binaatereezebwa bitya? Bwe kuba kulwanyisa bwavu, abalimi n'abavubuka bagenda kukolebwa batya? Tunaatuusa tutya amazzi, amasannyalaze n'essimu mu buli kyalo? Njogedde ku ssimu kuba kati ensi etambulira ku mutimbagano. Omutimbagano guyita mu ssimu. Ensonga za Buganda Ssemasonga 5 munaazikwata mutya? Awo nno abavubuka kirungi okwenyigira mu byobufuzi ne mu bukulembeze, kyokka basaana okubweteekerateekera n'okutema empenda ezinaatuvuunusa ebyo ebizibu ebyolekedde Uganda. Tusaba bannabyabufuzi abakulu n'abato, abali wano n'abatali wano,
bayige okugumiikirizigana. Buli omu awuliriza omulala. Kisaana enjuyi zonna eziri mu lwokaano ziweebwe omwaganya ku mikutu gy'amawulire ziwulirwe. Okuyombagana, okuvumagana, okukuba abantu, okutta abantu bisaana biviiribweko ddala. Ensi ffenna tugiryako makoola. N'olwekyo Kaleega Bica asaana okukomezebwa. Bwe nakyaza wano ab'NRM nabasaba okulonda kwa bonna okwa Uganda kube kwa ddembe, kwa mazima n'obwenkanya. Nakibasaba kubanga kye kibiina ekiri mu buyinza era kye kivunaanyizibwa okulaba nga okulonda tekutabangula nsi era nga bannayuganda balondera mu mbeera gye beesiga. Abantu bwe beetaba mu kalulu akalimu eddembe, amazima n'obwenkanya, ebikavaamu babikkiriza, awo ensi n'eva ku byobufuzi nedda kubiyamba omuntu wa bulijjo. Webale kuntegeeza olutabaalo lw'oliko. Kaakati nno ffe ng'Obwakabaka abantu ab'enjawulo bajja ne bantegeeza olutabaalo. Kankozese ekifo ekirina omuntu eyeegwanyiza ow'Engeye, Honorable Nabiila Naggayi. Lord Mayor Erias Lukwago yajja ewange n'antegeeza nti nno naye yagala kuddamu ku bwa Lord Mayor oyo we FDC mu Nankobazambogo ate yeddira Nkima. Mukiwulidde ekyo? Nkyagenda mu maaso. Nabiila Naggayi ono gwe mulaba wa Nuupu, mukyala wa Kabaka. Ebyettofaali Mwankole twabirimu n'alikuŋŋaanya Mwankole eyo yeddiranga ye Munkenga. Joseph Mayanja Chameleon oba talina kibiina simanyi bulungi naye yeddiranga Bikkojjange. Waliwo n'agambye nti muyimbi mulungi. Charles Senkubuge siasa wa DP yeddira Mpeewo. Ate Daniel Kazibwe Lagadi owa NRM yeddira Nnyonyi. Kaakati abantu bano abataano bonna baliko ababakkiririzaamu. Mengo naye abatunuulidde era mu bo mulimu abasinga ku balala, naye Mengo abataano bw'eneerondoba y'omu n'emuwandako eddusu. Bw'eneerondoba y'omu n'emuwandako eddusu olwo bali abana bo si baana ba Kabaka. Kati nno kambabuulire kino. Tugamba kyabalonzi mulonde abo abanaafaayo ku nsonga za Buganda. Obwo obubaka Kabaka yabutuwanga ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Mulonde abantu abafaayo ku nsonga za Buganda. Ffe obubaka obwo tubugaziyaamu katono ne tugamba nti abalonzi balonde abo abanaanwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Twagala bannabyabufuzi abalonzi bababuuze we bayimiridde ku Ssemasonga 5. Twagala abeesimbyewo boogere mu lwatu engeri gye banaalwanirira Ssemasonga 5. Kati awo abalonzi bajja kulondako omuntu
awa kabaka ekitiibwa bajja kutegeera omuntu assa mu nnono n'obuwangwa ekitiibwa. Mbawadde akatiba ke muba mukozesa nga mulonda abantu, kubanga kabaka talina baana na byana, mwenna muli baana be. Kyemuva mulaba nga mwenna mbaaniriza wano. Era ategedde Mukama, ategedde ensonga akubire Mukama mu njagala kwogera ebigambo bino mu Luzungu waleme antaputira bye ŋŋambye. Bagenda babitaputaputa ne bampa ebigambo bye saayogedde. Here at the Kingdom, we welcome all people of all shades of political opinions, of all religious affiliations, and of all nationalities, but on one condition, that they respect the Kabaka and they acknowledge the heritage of the Kingdom of Buganda. Only recently, we welcomed the NRM leaders. Today, we welcome the newly confirmed leaders of NUP, led by Honorable Kyagulanyi. If we mind the future, and we should mind the future, we must prepare now. We must prepare today, for the future is now. It's therefore very crucial that young people who constitute 70% of the population get involved in leadership matters. It's extremely crucial. However, leadership is about initiating solutions for the challenges we face. It's not about positions or titles. So young people who aspire for positions ought to tell us the solutions that they bring on board. If it's the rule of law, what proposals do they have for the police and the courts? The performance of the security forces? If the challenges rotate around governance, how are civil servants going to be handled? How are they going to be inspired, motivated? How will wastage of resources be dealt with? How will corruption be stopped? If the challenges are about health and education, what are the answers? If it's about economic deprivation, especially for the young people, and the farmers, people in the villages, how are the aspiring leaders going to create jobs and boost agriculture? How are the aspiring leaders going to ensure availability of water, electricity, and telephony throughout the country? How do you plan to deal with the Buganda question? How are you going to handle Buganda's 5 aspiration objectives? So my friends, I think such are the kind of questions for which aspiring youthful leaders must provide answers. The Kingdom of Buganda urges all political actors, the seasoned ones and the new entrants, to respect each other. Let's listen to one another. We should not talk down to each other, but we should listen to one another. Let all political players be accorded the same opportunities to communicate their messages to the voters through the media channels. Abusive language, physical fights, killings, and general violence must be abandoned completely. We can only reap only so much from planet Earth. So we should desist from destructive practices that only make life harder for all citizens. When I hosted the NRM delegation, I told them that as the ruling party, they have a duty to ensure peaceful, free and fair elections. If the electoral process is peaceful, free and fair, the voters will accept the election results. We do not wish to endorse political candidates
because it's unwise to endorse a given candidate against the others. However, we advise the voters to look out for the candidates who are ready and willing to stand up and defend Buganda's 5 aspiration objectives. Every aspiring candidate ought to tell the voters how he intends to go about the Buganda question. Ndoza kasamale kamala ako mulabye mutya. Kasukali keeko batwongeremu. Sokoleke mujja kulwana naye sokoleke. Nziramu okwebaza Honorable Kyagulanyi olw'okujja okukyala embuga. Nebaza abakulembeze bazze nabo mu kibiina n'abaka ba Parliament. Nammwe abalala bonna abavubuka mubeere bakkakkamu. Waliwo enjawulo nnene wakati w'okubeera omuzira n'okubeera omujulizi. Mukategedde ako? Omuzira aba mugezigezi n'alama n'anyumya ebyaliwo. Omujulizi oluusi kimutwaliramu. Akategedde akubire Mukama mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV.